ligambibwa okuba nti lirina ezo 38 zokka. Uganda erina 200, Rwanda erina 38 okusinziira ku kibuuzo ekyatubuuziddwa kye tuli mugenda maaso n'okubeera nga twanukula ng'era bulijjo era nga bwe nakugambye tujja wano na kibuuzo specifically twanukula muntu abeera atubuuzizza kati ono bamuyise Shabani Star Shabs yatubuuza ekibuuzo ekyo eggwanga erya Uganda n'eggwanga erya Rwanda ani ayinza okuba nga asinga ku munne kakati tukyagenda mu maaso n'okugambye Combat Tanks Uganda erina 200, Rwanda erina 38. Waliwo kye bayita armored vehicles wano mu Uganda abasinga obungi twazikazaako emmamba. Ebimotoka ebyo ekika ekyo kye tuyita armored vehicles eggwanga erya Uganda lirina ezo 3862. Wuliriza enjawulo eri wano. Uganda erina armored vehicles oba emmamba 3862. Eggwanga erya Rwanda ligambibwa okuba nti lirina 40 gokka aga emmamba kye tuyita emmamba wabula bazita armored vehicles. Awo ne tuvaawo era ne tuba nga tukyagenda maaso n'okuba nga tukutuusaako ensonga okusinziira ku kibuuzo ekyabuuzibwa muganda waffe amanyiddwa nga Shabani Star Shabs eyatubuuza nti ku Uganda ne Rwanda ani ayinza okuba nga asinga. Bannange bwe mubuuza ebibuuzo bino nja basaba mukomewo mu following kubanga ekibuuzo kyonna ky'obuuza tukyanukula era ne tukiteekawo. Abasinga obungi temulaba ansa zammwe ez'ebibuuzo bye mwatubuuza. Kakati bwe tuba ku kye tuyita armored vehicles tugenda ku kye tuyita self propelled artillery. Self propelled artillery ekimotoka ekyo kyolaba kigambibwa nti eggwanga erya Uganda lirina ezo bwezityo 6. Bino nno byakulwanyisa byamaanyi nnyo era mu ntalo ez'enjawulo bikozesebwa. Uganda erina 6, Rwanda erina 2 self propelled artillery. Wakati awo eggwanga erya Uganda n'eya Rwanda ndowooza olaba enjawulo ebeera eriwo. Awo nawo we tuvaawo waliwo ekyokulwanyisa kino bakiyita towered artillery. Uganda erina ebyo bwe bityo 26. Eggwanga lya Rwanda ligambibwa okuba nti lirina 6 gwokka. Lirina 8 gwokka. Eggwanga erya Uganda lirina 26 bakiyita towered artillery. Byakulwanyisa bikozesebwa mu lutalo singa eggwanga erya Uganda n'erya Rwanda geegwako nga gakozesa ebyokulwanyisa ekika kino olowooza biggwa bitya. Nze nkuwa buwi numbers bwe ne weesalirawo n'ogenda mu comment section ng'ombuulira kiddala kituufu omusajja zomukuba oba omusajja ayinza okuba nga atukuba. Tukyagenda mu maaso baguyita Red Zone Geopol Sebamulire Patrick nze mbeerawo okubeera nga ate nkutuusaako bino. Atannaba kuba nga osubscribe nga kikole tubeere nga ate tutambula ffenna. Genda mu comment section naawe mu ngeri y'emu teekamu ekibuuzo kyo ojja kuba nga naawe ekibuuzo kyo kyanukubwa mu ngeri y'emu kubanga guno omukutu twaguteekawo okubeera nga kino tukikola. Bwe tuvaako awo waliwo kye bayita mobile rocket projectors. Ekyo kibanga kimotoka wabula kironkinga ebizuka, kironkinga emizinga egy'ekika ekyenjawulo naddala eri omulabe emizinga egy'okumukumu egyo gy'olaba egitonyanga enkuba kiva mu kimotoka ekyo kye bayita mobile rocket projectors. Bakivuga nga kiroodinze emizinga ne bakisimba bwe baba baagadde ewali safe. Kiriko ne machine gun esobola okubanga nayo egenda mu maaso n'okubanga ekola omulimu omulala ng'eri ebizuka bwe bikasukibwa biba bigenda nga nkuba era yenna omulabe gwe biba bikubye webityo ebiyiika abasinga obungi nkakasa mubaddenga mu biraba. Kakati ebyo eggwanga erya Uganda lirina 12, eggwanga erya Rwanda lirinawo 5 byokka. 5 out of 12 Uganda versus Rwanda mobile rocket projectors. Kakati ate wetugendako mu maanyi ag'omu bbanga gwampuliriza toto aircraft omugatte gw'ennyonyi wano ndowooza ezoogerwako ng'ennwanyi. Uganda ebalirirwa okuba nga erina ennyonyi 51 omuli ebika ebyenjawulo wabula sijja bikuwa byonna era kuwaako ebitonotono olw'obufunda bw'obudde ng'era bwe tuzitegeeza. Sooka osubscribinga atannaba kuba nga osubscribinga. Gw'amaze okusubscribinga genda mu comment section oteeka okuba nga naawe olina kye wandyagadde okumanya. Sooka oteekemu ekibuuzo kyo tujja kuba tukyanukula. Okolenga Shabani Star Shabs bwe yakoze n'atubuuza Uganda ne Rwanda ani ayinza okuba nga asinga. Tukuwaako ebyo gwe n'otubuulira ani gwe gwolowooza anaaba asinze. Total aircraft nze kugambye 5 ku 14 Uganda versus Rwanda. Awo bwe tugenda nitandika okumenyamenya kuzimu ku ezo bambe sijja zikumalirayo. Waliwo kye bayita fighter aircraft ekika ky'ennyonyi ennwanyi eyo gy'olaba eggwanga erya Uganda ligambibwa okuba nti lirina ezo bwezityo 6 omulize Sukhoi n'endala ekika ekirala tusijja bikumalirayo. Eggwanga erya Rwanda ligambibwa okuba nti ekika ekyo njagala onfune bulungi nnyo type eyo Rwanda mbu terinayo yadde n'emu. Bino mbikuwa okusinziira ku mukutu ogumanyiddwa nga Global Fire Power. Omukutu guno gwa updatinga kumpi buli lunaku okwetooloola ensi yonna ebyokulwanyisa
ebyokwerinda n'ensonga ezifaananako bwe zityo naffe ne tujja ne tuba nga tetugabanako naawe. Awo we tuvaawo ku kye tuyita fighter aircraft, Uganda egambibwa mukaaga, Rwanda egambibwa okuba nti terina yadde n'emu. Awo ne tweyongerayo. Waliwo kye bayita dedicated attacker, nonno nazo nnwanyi, wabula nga bw'ogiraba awo kigambibwa Uganda terina era kigambibwa Rwanda terina. Awo kitegeeza osobola okwesootinga. Waliwo kye bayita attacker helicopters. Ezo helicopters za mutawaana nnyo, size zino z'olengereza poliisi, size zino z'olaba eza bulijjo. Ezo Uganda erina 6, Rwanda erina 5. Ezo z'olaba zikola emirimu mingi nnyo, omuli okasuka ebizuka, omuli okufukumuka amasasi nga bakozesa nga boolaba kye bayita bearing machine gun, emmundu ekuba amasasi awatali kuzikiza. Kakati ezo bwe zityo eggwanga erya Uganda lirina 6, eggwanga erya Rwanda ligambibwa okuba nti lirina 5 zokka. Kakati awo we tuvaawo mu maanyi ag'ebyokwerinda wabawo kye tuyita defense budget, nti ku bano newankubadde kale otugambye omu asinga munne, omulala asinga munne mu kino, omulala munne mu kiri, kati ate mu kusaasaanya Uganda egambibwa okuba nti esaasaanya obukadde 108 kye tuyita defense budget obwa $, obukadde 108 obwa ssente za $, busaasaanyizibwa ku byokwerinda by'eggwanga erya Uganda 108. Eggwanga erya Uganda ligambibwa okuba nti ze ssente ze basaasaanya byokwerinda eby'eggwanga eryo. Eggwanga erya Rwanda ligambibwa okuba nti nalyo lisaasaanya obukadde obuli mu 105 ku byokwerinda eby'eggwanga lya Rwanda. Kakati awo ndowooza ekibuuzo tuba tumaze okuba nga ate tuddamukko ekyo kye tulowooza nti tuba tetukulese mu bbanga wakati w'eggwanga erya Uganda n'eggwanga erya Rwanda, okusinziira ku muganda waffe amanyiddwa nga Shaban Stashabs eyatubuuza ekibuuzo nti kakati byonna mu bituwadde twagala kumanya oba nze njagala kumanya Uganda ne Rwanda ani ayinza okuwangula munne nga beeyotemu. Nkuwadde ensonga